Siyinza kujjukira mwaka bulungi, but it was beginning of 2000 oba end of 1990s awo. Simanyi bakama bangu baba ali amabanja ki munsonyiwe bakama bange mbyogedde bino oba bali amabanja ki baba banja baba siba baba yingiza lero bagenda mu koti baba siba baba twala luzira tebaba tutte baba yimiridde bakoze batya nge sente bwanana netuzanya ntusasula amabanja naye abasajja bano mbebaza nnyo twazanyira oberero kumala ebbanga naye bwe twamalanga bamaze amabanja gaabwe bagamba tetulina kintu basasula abaana mmwe mutukoleredde mutuyimiriddewo ennaku zino abantu bagamba muyeewo omubiri tekyaliko luli naye kati nkyogera leero ne bagamba tubatwala Bulaaya tugenda twala omuzannyo guno gwali bagwita ekiyatabaala tugende tuguzanye bwe tugumala buli omu agende yeekolere ne batwala abantu twagenda abantu 16 twagenda UK mu London mwennyini twazanya mu East London naye bwe twamala okuzanya abaana buli omu n'akwatalirye abaana gye bali Bulaaya eyo bakoze si kudduka twagenda batugambye timugenda genda musigaleyo mwekolere mutukoleredde tunaafuna abalala era nze nakomawo abaana ne bagenda naye abantu twagenda 16 twakomawo abantu 4 okungenda Bulaaya bebajinsa nagenda bugenzi gisayiningira nga sigisasulidde tiketi ogenda okuzanya saasasula okuva olwo nze munonyi wa visa Asinga bennyonyereza ku visa bayinza okumpaako obujulizi naye nga amagezi ago nagajja wa Bakayimbira nengamba babikola bwe bati aga amagezi ago mba nagajja kukayimbira ntutta abantu ebweru omuntu ajja nakugamba nyamba bakakunyamba nemuyamba nemugamba njagala bino pepa wakayina kuba wati ne wati netufuna visa. So it is Bakayimbira who showed me nali sibimanyi nti basaba visa bwe bati bakola bwe bati, but it was Bakayimbira byenkoze byenfunye it's part of them amazima gennyini omwami gyali nayenga si kyekirere nye kitanzijayo n'abaana gye bali musima kugambye kyenvulaga nti obulamu buyitirivu to celebrating 40 years of Bakayimbira Dome Actors. Do you know 40 nobala emu nosinga 10 nobala nogenda ku 2 nogenda ku 3 nanga abasajja bakuba kintu naffe ntubasanga tubasanze ntubeyungako netukikuba nabo. Emyaka nagano tuyisemu oyingira otya Bakayimbira? Nze nyingira mu 1996, that is 25 years back now. Nasanga batambuddeko 15 nintambula na 25. Yes. Oyingira kyeki kusikiriza okuyingira Bakayimbira? Sijja gamba waliwo ekyansikiriza, but it's just me nali mu nakatemba mu mwoyo my soul nazaliwa bwentyo. Era nayagalanga nnyo okuzanya kubanga ndi muto primary nga ndi head prefect wa drama nze njiye emizannyo nze njiye ennyimba baogiza bayeyo bayinza okuba banda bakati bagamba yeeyo twalinga naye nga bwe nakula ate nemba nga nvudde mu by'essomero nga njagala era nengamba nina okugenda waliwo omwami eyanyamba nantwala mu Bakayimbira ngamba tya nga babeeyi nga bamaanyi nansabira nenyingira Bakayimbira Dome Actors. Oyingira Bakayimbira experience yali etya? Ngiri gye wali otya obadde batya oyingira? Natya nnyo naye nga neweze nga manyi nti sawa yonna wenfunira akakisa wenfunira akakisa nja kukola ki wenfunira akakisa konna nja kustaringa era bwentyo nafuna akakisa. Abamemba bw'abamanyi bali bavuddewokko yali November nga gwako ne bagenda Nairobi for English version ndiwulira ne batugamba fa abapya tukolemu kaawo nga bali bakomawo abagenda ku trip gwe nayingirira mu kifolo za kifuna ne mpamba kifo kiti wasoko okuzanya mu Kayimbira nali ndi mulamu wa waka era bakosalinya yange Jean olw'ensonga nti nali tewampa nalinnya. It was just like that because nayingira kifo kya muntu nenkizanya bulungi ne bakindekamu nti Jean era they called me my name. Nali mulamu wa waka nga ate mwanyinazi yawasa omukyala tazaala nembonyabonya omukyala nga njagala baana nga kwegamba ate netufuna omukozi awako omulenzi nga ate mweyagaliza kyokka nga ate omukozi ali amanyi omuwala oli nga baagalana. It was very very nice.
era it was my breakthrough. Emyaka nagano oba 25 gyebadde mukayimbira biki bye muyiseemu omuntu ali eka abaddala bakayimbira ebyawanika kayimbira n'ebyasomoza kayimbira siyinza kujjukira mwaka bulungi, but it was beginning of 2000 oba end of 1990s awo. Simanyi bakama bangu baba ali amabanja ki munsonyiwe bakama bange mbyogedde bino oba bali amabanja ki baba banja baba siba baba bayingiza leero bagenda mu kkooti baba siba baba batwala luzira tebaba tutte baba yimiridde bakoze batya ng'essente bwanana netuzanya netusasula amabanja naye abasajja bano mbebaza nnyo twazanyira obwerero kumala ebbanga naye bwe twamalanga bamazeyo amabanja gaabwe bagamba tetulina kiyinza basasula abaana mmwe mutukoleredde mutuyimiridde ennaku zino abantu bagamba muyeewo omubiri tekyaliwo luli naye kati nkyogera leero ne bagamba tubatwala Bulaaya tugenda twala omuzannyo guno gwali bagwita ekiyatabaala tugende tuguzannye bwe tugumala buli omu agende yeekolere ne batutwala abantu twagenda abantu 16 twagenda UK mu London mwennyini twazanya mu East London naye bwe twamala okuzanya abaana buli omu n'akwatalirye abaana gye bali Bulaaya eyo bakoze si kudduka twagenda batugambye timugenda musigaleyo mwekolere mutukoleredde tunaafuna abalala era nze nakomawo abalala ne bagenda naye abantu twagenda 16 twakomawo abantu 4 twakomawo nze mwami Senkubuge mwami Kibuuka ne Mukyala Nalubiri abasigadde bulande basigalayo kayimbira ebadde mu maaso g'abantu emyaka 4 ogirabye emyaka 25 bannayuganda bebagyenyumiriza mbyewulira nga gyoyitayita baani beegunjudde baani biki bebagyenyumirizaamu wano e Kampala abantu ekyenyinza okugamba nti abantu kyebenyumiza mu kayimbira abantu abasinga ddala bensinga okuwulira omuzannyo gwandiwulira abantu bagwagala nnyo ne bagamba nti abasajja bano bawonya abantu bangi okufa obulwadde buno ti omuzannyo gwe gwajja webaguzanyira nti bakiraba nti senga tegwajja osanga tekyandibadde abantu bandifudde nnyo. It was a very good piece era nkyempulira abantu kyebagamba nti kayimbira eyigiriza esomesezza emizannyo gyabwe gigunjudde nnyo giyigiriza girimu okuyiga. That's what I hear from people. See, what I am today is bakayimbira. Sijagamba nti sente zenfunye zoba zenkoze nzije mukayimbira, but the foundation it's bakayimbira because natandika okugamba nti nzanya nga sina kyendi. Nengena passport okungenda e Bulaaya nagenda bugenzi gisayiningira nga sigisasulidde. Ticket ogenda okuzanya saasasula okuva olwo nze munonyi wa visa Asinga binyonyereza ku visa bayinza okumpaako obujulizi naye nga amagezi ago nagajja wa bakayimbira nengamba babikola bwe bati aga amagezi ago mba nagajja ku kayimbira ntutta abantu ebweru omuntu ajja nakugamba nyamba bakakunyamba ne muyamba nemugamba njagala bino pepa wakayina kuba wati ne wati ne tufuna visa. So it is bakayimbira who showed me nali sibimanyi nti basaba visa bwe bati bakola bwe bati, but it was bakayimbira byenkoze byenfunye. It's part of them. Amazima gennyini omwami gyali nayenga si kyekirere nye kitanzijayo n'abaana gye bali musima nga tusiibula emyaka ana gino ababaka kibowa bannayuganda n'abaana babeegomba kayimbira ebbanga lyonna lyebaddewo ababaka kibowa bannayuganda n'abandyagadde mukyalina wakakisa bakayimbira okubitinga emiti gy'emito oba chance tewali. Nze kyenyinza okugamba abantu abalaba eyo abaana jangu mu drama ng'olina passion, jangu mu drama ng'oyagala, jangu mu drama nga tubaze kibalo kugamba nti kangende neogomewo nabandaba kangende neogomewo mbalizewo kino kangende togenda kunyumirwa ate ogenda kifunamu because ogenda kuba oli mu kifo ekituufu musawa enkyamu mu kino ekintu okifunamu ng'olina passion yakyo kubanga tekifunirawo. Okufuna mu drama omala kukola linnya muntu nagamba nti owange jangu nkolere ku kano owange jangu nkugirewo oti owange nkolere ku kalango owange jangu, but they can't find you there tolina kyoli noloza nti ogenda kustalingirawo mwagala shortcut
olujja ku sino yagala kufunya wote jini avuge emotoka nange njagala njivuge no nange namala mu mukabayimbira emyaka nga ninya boda nezinkubako nezimanya n'amagulu so don't think ntogenda kujjencha nawe oyitemu so okulowooza nti amangu ojja kufuna tekijja kukola